Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hello. Nyabo nkulamusizza. Nange bwentyo. Oyogera ku Kadima. Ku Beat FM ono wendi. Yes, sir. Amannya njogera nani? Nekesa Farida. Nekesa Farida. Yes, sir. Nekesa obulamu bugamba ki? Obulamu tebweyagala kubanga si bulungi. Si bulungi. Yes, sir. Okay, tunnyonnyole mu bwangu kuba akadde nga bw'okamanyi. Yes, sir. Kiki lwaki obulamu tebweyagala obuzibu bwavaawa? Abawuliza ba Beat FM enamba lamusizza. Amanya nga we mugawulidde Nekesa Farida. Nekesa oli muki? Oli mugisu? Ndi mugwere. Oli mugwere. Wange yali omusaamya azala taata omukyala. Okay. Nagenda Jordan mwami Kadima nga ngenze kukola abawala yebagenda okukola oba housemaid mu Kiyomba. Nalina akakola y'emyezi 11. Omutwe ne gunnuma ng'omuntu omutwe gunaamulumamu n'endowooza nti bwe guno oguluma bulijjo. Mu kaseera ako nali siinaawo ku ddagala lyonna kubanga nali mbeera na mukadde. Mukadde kimaamawo? Omukadde nali mujjanjaba ng'abeera mu Kiyumba. Nga gw'okolera? Nga gwe banteekamu okukolera. Okay. Kati ne mmala omuwa bulungi ebyokulya ne ngenda mu kisenge kyange nsobole okulaba ng'omutwe gukola ki gukakkana. Nagenda okudda engulu enkya ng'amaaso gazibye sikyalaba nga ndi muzibe. Agenda okulowooza okunkonkona mufumbire nze nga ndowooza obudde tebonnakya ng'era ndi munzikiza. Tebalina okukola yatandika okuleekaana mu nnyumba z'okukonfumbire kate ne apartment yali eddako waggulu ne bakka wansi bambuuza obadde ki lwaki tofumbira maama wo nga tumuyita mama lwaki tofumbira mama ki byakulya ne mbagamba ndi munzikiza siraba. Tebalina okukola baali balina okubira mutabani we gwe baali bayita Alfan ajje alabe omukozi abadde ki. Bagenda kuntuukako ye ne mukazi we amazima gali nti nga siraba ne bantwala mu ddwaliro we bakantemera ne baŋŋamba Farida muzibe. Blind cannot see anything. Wali kyolaba kintu kyonna by then? Nga sirina kyendaba nga ndaba kisiika kyokka ekya black. Omutwe gwe gwajjangu kuluma? Mutwe gwe gwannuma. Okay. Kaakati bw'omalirizaawo? Kati ne bantwala mu ddwaliro ne liragira Nekesa bamuzeeyo Uganda engeri gye nali mpitidde mu kampuni nga ngenda baali bagiyita Shukran Consultant Limited eryawe najja nankumbi nga ku Shell Cars. Nali ngenze n'ebyetaago byonna Interpol biki byonna ebisobola okunzikiriza okuba nga baŋŋamba nkomewo ki e Uganda. Ntuuka e Uganda ne ngenda e Mengo mu ddwaliro. Ntuuka e Mengo ne banoonya obulwadde ne bukola ki ne bubula nga tebabulaba. Kati netandika okubaŋŋamba nti nfuneyo amakerenda g'emmiranga n'eddagala naye olw'okuba nali siina bulungi ssente se nali nganziwa mukadde wange maama mulwadde gwe ndabirira akaddi ali myaka 7. Maama wo? Ye. Asanga ne ssente awaka nga talinaawo bulungi olwo zitwalanga mu ddwaliro. Nembanga obujjanjabi sibufuna bulungi. Wali okozeeyo kasente kenkana ki e Yordan? Baalinga bampa emitwalo 7 buli mwezi. Nga baali bazikuwa? Nga bazimpa nenziweereza maama. Maama mulwadde wa buno obulwadde onansonyiwo kiisa ku mpewo kalina ofuna obujjanjabi n'ennaku zino mulwadde baamukeberanga nabaana yalwala kansa yeetaaga okuggyibwamu ate nga yaliwo okundabi yatakyayina maanyi. Yaŋŋamba tugende e Mulago. Twatuuka e Mulago baŋŋamba nina genda India mu kwekebejja obulungi obwongo baŋŋamba emisuwa gyasanyalala. Tekyasobola kutwala kifaananyi kuva ku bwongo okutuuka ku maaso. Balina kuntwala India. Nekesa wangi. Kati tolina kyolaba kyonna? Kati mbadde ntandise obujjanjabi nafunayo akasente ali akakadde kamu. Ne ngenda ku ddwaliro baliyita Dr.
Agrees Eye Hospital. Ne batandika okunzijanjaba bansaba obukadde 3 ne baŋŋamba tukatugezeeko okufuna treatment eno tuzuukuse emiswa. Tomanya Allah wanaaba yagadde ojja tandika okuba ng'olabamu. Kati okuva enatandika obujjanjabi obwo mbadde ntandise okulaba omuntu nga mulabira mu kifaananyi ekya bbulaaka nga mpitako era wobozze nkulabira mu kifaananyi ekya bbulaaka. Nagenda okuddayo akakalembereza ke kana k'obujjanjabi bakuwaako. Tebampaako. Okay. Kati nagenze okuddayo ku Lwokutaano. Baŋŋamba nti ssente zo nekesa zikomyawo wabula noonyayo ssente endala kuba obukadde obubiri okulaba ng'oleetayo ssente endala osigale ng'okyatambuza obujjanjabi. Ffe nga naffe tugezaako okukola tetwandikoze tetwandikoze kubanga eddagala lya ssente. Natomboka n'enkaaba nga sikyalina kyakozaako. Okay, ensonga zo nziwulidde era nziwulira ssaawa zino ekitegeeza nti weetaaga buyambi. Neetaaga buyambi bwansimbi zonoonya. Kakati oŋŋambye nti otandise okulaba alabamukko ekya black kale omuntu aba ayitamu mulabira mu kifaananyi ekya black. Omusana bwe gwaka togulaba nti gwase? Basobola kugulaba bulungi kuba gunnumya amaaso. Gukulumya amaaso. Mbeera mu nnyumba. Bagamba nti kozi yavaawa. Bagezaako okunoonya obuzibu baŋŋamba ninga omuntu eyava ku kalina n'engwa ninga omuntu eyakoonebwa akisidenti kale omusaayi gulinga ng'ogwakoona ku bwongo. Ne mbabuuza nze mbadde mmanyi omuntu atonye omusaayi ku bwongo afa. Ne bagamba kati oba ogamba ku byonna tolina kye wafuna bikwase Katonda tugezeeko obujjanjabi. Ebizibu bwe nnina obwo ate neewako olusi ekyokulya kibula ate nga ne mama mulwadde. Tokaaba. Okay, kakati oli singa aba ayagala okuwa obuyambi akola atya? Nina ennamba y'essimu eno yennyini gy'okubiddeko nnamba ya maama. Ennamba y'essimu? Nnamba ya maama wo? Mubeera wa? Tubeera Kawanda Kirinnyabigwo. Kawanda Kirinnyabigwo. Wali wazaalayo ku baana? Nali nazaalayo abaana 3. Nga tonnagenda? Nga sinnagenda. Omusajja nali nayawukana naye. Omusajja yakuwa obuyambi? Taayagala na kumanya binkwatako. Abaana bonna bazaala musajja omu? Mu musajja omu. Naye abeereyo Kawanda? Yali abeera Mukono bamuyita Semakula Hassani. Bw'otabawa ku buyambi? Tampa wadde 10. Kale byannaku naye Mungu ajja kusaasira. Ekikulu bulamu bagamba nti ekitatta muyima tekisobola kumala nteeze. Kale tusomere ennamba y'essimu eyo tubule n'amannya geereeta n'abakuwaddeyo kyakuwadde oba 10 oba 12. Osiima ekyo n'otambula n'ekyo tomanya. Sikyayagala sabira buyambi naye bwe nakulabye ng'ozze ne maama wo wano nonyinyonnyola ensonga kyankwasizzaamu ennaku tekyampisiza bulungi so nsaba katulabe. Ennamba eri 07 5 2 075 8 37 24 giddemu eri 0752 89 37 24 tamanya ga maama oyani Mbabazi Masituula. Ani? Ngonzi Mbabazi Masituula. Yes sebo. Kale tukusabira birungi byereere. Yes sebo. Nsaba Mukama abeere nga akuwa obuyambi akuseeko omukono gwe ogwonya. Allahumma amin. Ekisinga obukulufu abantu tukola ebyaffe naye Mukama Katonda yasinga okumanya. Yes sebo. N'essaala zongera okuzisaba. Omanyi ne sitaani oyo mubi nnyo ayinza okujja naye n'akuziba amaaso. Kale bizibuzibu olina okwongera okusaba ennyo. Nga oli musiraamu? Ndi musiraamu. Saba omanyi okusoma ku Qur'ani? Manyi. Funa amazzi ago gasomeremu ganaabeko mu maaso. Amazzi ga lukuya Mungu ajja kusaasira. Allahumma amin. Kale katukusabire. Tujja kuba twongera okuwuliriza. Kale assalamu alaikum.
Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale omwana yoyo mulidde nekesa inamba y'essimu yeri 0752 89 37 24 0752 89 37 natumusabira birungi byerere ffe tukola ogwaffe abana abamuwadde ekyemuwadde alhamdulillah nsaba Mungu abaweemu ekisinga obukulu akuuma atakuumira mpeera.